Kale avuka mu Lyekola ensonga lwaki mbagamba avuka mu Lyekola muvubuka oyo gwe mulaba ye Nelson Mandela wa myaka 25 nga asangibwa mu disitulikiti y'e Kagadi mu kabuga ka Galilaya. Mandela wa myaka 25 yakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'ekikwekweto kye yakoze mu disitulikiti y'e Kagadi. Tata Nelson oyo gw'olaba ku screen ali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lwa mutabani okumuba jjajjambiya akava mu nnimiro okunoga emmwangi ng'amulanga butamuwa ssente za kuyiga mmotoka. Omwana mukambwe kandi amwagala enzaayibu niko numva kati amanya ngo hano nahasaze akurikira igiswahili afite mu nsabo indigo ayikubitira hano arasika. Okusinziira ku muganda wa Nelson agamba Nelson aludde ebbanga awoninga kitaawe naye ate Nelson bamuwa ebintu ebyo byonna n'abitunda. Akwa buli kimu kyona taata akakimu akamuha omugabane gwayo yagutunda yasera omukazi wayo yamujugira buli kimu yakimuha ate bwe yagenze nibwakyoyira yina omutima ogwo kati amanya ngo hano nahasaze akurikira igiswahili afite mu nsabo indigo ayikubitira hano arasika. Okusinziira ku maama we oyo gw'olaba ku screen agamba Nelson aludde ebbanga ng'awoninga kitaawe okumujjambula mu bw'ensi eno lwa nsonga y'obutemuteeka ku by'obugagga bwe ng'akyali mulamu. Abatwala ebyokwerinda mu Kagadi mu kabuga ka Galilaya bagamba nti ogwo si gwe mulundi ogusoose nga Nelson ayagala okutta omuntu. Yasooka kutuga muganda we n'ayagala omujjambula mu bw'ensi eno. Nelson agenda avunaanibwa omusango gw'okugezaako okutta omuntu. We have ever held him here over the same charges. He wanted to kill the brother. Now this time he wanted to kill the father. And the problem is marijuana and opium. Tweyongedde maaso n'emboozi zaffe zitagwa malojja. Tugenzeko mu byobulamu. Twayogeddeko n'omukyala Minisita Ruth Acheng, Minisita w'ebyobulamu, n'atunyonnyola ekiviiriddeko endwadde y'Ebola mu Uganda okweyongera. Outbreak has affected the districts of Mubende, Kasanda, Kagadi, Bunyangabo, Chegegwa, Wakiso, Kampala City, and most recently, Masaka. Bwe twengeddeyo ne Minisita Ruth Acheng, Minisita w'ebyobulamu, atugambye ekiviiriddeko okweyongera kw'obulwadde buno ntambula eziva mu bitundu ne zidda mu kitundu ekirala. Tugeze okuva e Masaka okudda e Kampala, okuva e Kasanda okudda e Kampala, okuva e Mubende okudda e Kasanda, kyekiviiriddeko endwadde eno okweyongera. This brings the total number of affected authorities and local governments to 8. This spread is attributed to movements of contacts and symptomatic individuals for health services. However, in Kasanda, progress has been slow because of challenges of a weak health system. Nayongedde n'atunyonnyola ekiviiriddeko obulwadde buno okweyongera ekirala. Abantu bakkiriza nnyo mu by'obulogo, mubandoga, olyandoga, yandoga ng'ate tamanyi obulwadde bw'Ebola bwe bumusumbuwa. N'abalala enzikiriza yaabwe ntono nnyo ku bulwadde buno wamu n'amalwaliro matono nnyo n'amalwaliro oba ebikozesebwa mu ddwaliro bitono nnyo mu zimu ku disitulikiti zino zayogeddeko. Myth and misinformation, belief in witchcraft, coupled with the unbecoming behavior of exhumation of dead bodies to perform cultural rituals. For example, from only one exhumed body, up to 43 persons have since been infected with Ebola, 6 of whom have succumbed to the disease. Hence, the number of cases in Kasanda are still increasing. Furthermore, drug shops. Minisita Ruth Acheng ayongedde n'asaba abantu mwekuume nga muli bayonjo, mwekuume nga mugobera SOPs ezaateekebwawo, n'ekirala mugondere ebiragiro bya gavumenti bye beetaddewo. Pharmacies and private clinics in these epicenter districts
have been reported as contributing to the spread of the infection in the population. Therefore, to minimize further spread of Ebola within these districts and to protect the rest of the country from continued exposure, all the directives issued by His Excellency the President of Uganda on the 15th of October 2022 will be extended for another 20. Mwewale kwekumira ku Lutambula mu Uganda.